Ine ebbaluwa ey'olukale gye mpandiikidde former presidential candidate Dr. Abedi Bwanika olwaleero nga 21 muzigo wa 2024 ku ssaawa 8 ekiro mu Mattansejjere. Ssebo Dr. Abedi Bwanika, sirina bukakafu oba ebbaluwa yange eno eneetuukirawo butereevu ekimanya kabonera, wabula olw'okuba nkunoonyezza wenkusiŋŋaana ne wabula nsazeewo neyambisa amasaŋŋanzira g'obwengulagano oba oliawo wayinza okubaawo muyisa asalinkiriza ku kyalo ky'omutimbagano kino oba oliawo neekutuukako eyo. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ebbaluwa y'okubaka ekkalaamu nti njikulubule nsinzidde mu constituency y'Ebaamunaanika mu disitulikiti ey'e Luweero nga nsoose kukwata tulo tubadde tumboyanya mu kiro kino ku ssaawa 8 ez'ekiro ng'obunyonyi bwefuze wabweru. Ntwepenye nnyo kuba ntukutte ne ntulijja ebyayi. Bwe nkaze bwe ntya amaaso otulo nga ntugobye entyagi, konze nnindebide byerubaga lwaki sibaka ekkalaamu nkulubuuteyo omukuku gw'ebbaluwa ssebo wange nguweereza eyo. Kulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe gwe tutawanguzi atera atuwa ebirungi, era nkusaba okkirize atuma omukulu nga bw'atamagamaga nti oba aba atidde abantu b'ekimanya kabonera, ssebo ntumye ggwe oba namusize. Kwebaza emirimu gy'ozza okola emyaka gye nnaakamala nga nkuwulira, era nga ggwe omu ku bakadde bange 10 benzize sibuusa maaso bwe mbadde nga mmenya bannabyabufuzi abatutumuse mu ggwanga mwe tusula. Wabula ne gw'ozadde engeri gy'akuba eŋŋoma n'ofuna ekisenso n'engeri ebintu gye mbiraba bwe bifuuse ebyakirwanire, ng'ate nkuze mbalaba nga abandi badde batabaganya ensi eno kuba mmwe mukyasooloobye nga mutukiza ku myaka, naye ennaku ezo nnakulabye olemeddwa n'okufuga obusungu ne ŋŋamba ng'acwanye nnyo ffe abali mu masanja. Siganye ensobi zibaawo kuba mpaawo yatuuka n'obutakkaanya bubeerawo mu bulamu buno mwe tuyita, musiiba mutugamba ensonga tuzikwate kisajja, naye bwe twesigama ku ngeri ki gye tuba twetabaganya ng'ate tusiiba tugamba tulina gye tuluubirira okutuuka, tunaakwata tutya eggwanga n'ettumbiizi ly'obusungu nga n'obusongasonga obwaffe twegalulira obusaale ng'abaali wadde essuubi abakula ate mmwe mutandise okubatega ebijinji. Ebbaluwa eno ngiwandiise evulubanya omukwano, mulinga ŋŋamba nti muli bakadde baffe abaludde mu kisaawe ky'omuzannyo guno ne mutobekeramu n'envinga era mbawa ekitiibwa. Ate ono kyajjajja emyaka giigyo giri 6 kijja kitya okuba nti ate bwe mwegalulira obusaale? Ffe tubeera eno nga tubiraba nti tuli balonzi. Wagambyemu awo nti e Masaka Kyagulanyi mumugaanyi nti mweronzeemu omukulembeze omulala abeeyo abafunze okuggyako nga struggle n'ekkobaane lya kugikonya. Bukakafu ki mukadde wange bw'ossa ku katuuti nti gwe mweronzeemu Masaka yonna bw'agifunza n'agitaayiza? Tukeera kulayira kololo nga tudda mu kuvimba. Ssebo wange, siwandiise ebbaluwa eno nti oba erimu okucocca, naye ng'omulonzi agoberera ebigenda mu maaso ng'ate ndi nvubuka nange nkyakula nga tuyiga. Tusaba emyaka gyammwe bakadde baffe gye twegombamu okutuuka gibe ekyokulabirako gye bulijja tebatuyita bayaahe. Bwe mpandiika bino oluusi nkamuka n'ebiyenge olw'omulanga gw'abannansi abali mu kudooba be muzze musuubiza entakera nti munoonya ccenji, naye ate mwekka mwezzeeko omuumwo ne mwetaagula mulemeddwa okwegatta buli mwaka ne mwerangira. Omu ayinza n'okugamba oba mwakifuula kikwate. Onsaasire mukadde wange olulimi bwe luwaba mu bukyamu, naye nkwatiddwako okuneneŋŋana okututumuka. Konza ab'Ebaamunaanika engeri gye batannampa buyinza n'akusanga wankulabe tompite kifeesi. Kwe kubaga ebbaluwa eno n'engiragirira ekutuuke. Emyaka 10 egiyise bwe siba mukyamu, ebibiina by'ebyobufuzi bingi nnyo ebitutumuse, naye aganyuddwayo oyo atudde mu State House mwe muzze muddanga bbali ebitogi ne mweyuzaayuza so nga eggwanga libadde lyabalabamu obuyinza, naye obutakkirizanga nti ekikoleddwa kikyamu n'okwerumaaluma ng'ate bwe mwekuba ebikoosi mpaawo kalungi waliwo ali ebbali abasunga. Ffe abalonzi tageti emu gye twagala. 2011 nzijukira mwatusuubiza okwegatta mpaawo kye twalaba. 2016 era bangi mweyama
okwegatta kyokka nakyo kyalema. 2021 Aginasa yalagira tuwagire Kanera abaaliwo baamanya naye byayitira awo okukkaanya kwalema. 2021 Kyagulanyi bw'alabise okwegatta era nakyo kyalema. Wadde oli mu kibiina Bobi kye yatandika, PDP yaffe wagireko ogizazise. Abaali badde bateesa ne bannammwe ebibiina ebirala osanga ku luno mwegatte ekyamagero mukyeddize, kyokka era mutandise kuneneŋŋana ng'abaliko awondera. Ssebo wange nandyagadde nkuwandiikire bingi naye tulo waŋŋonzezza ebisiki ntandise okubitema. Ate ne mukamwana wo ndaba omumwa atandise okugussa mu nnyindo. Nzikiriza ssebo nfundiikirire wano nga nkusaba n'obuwombeefu weefumiintirize ku bbaluwa yange eno. Oba oliawo bwe nnaafuna akaaganya naabaga ey'okubiri n'enjuweereza eyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Maseruka the Poet.